Buterevu ku celebrity track extra UG ogamba otago mulungi ataka bulambuli butya kansenti oli bulungi byokola byonna bikutambulira bulungi gyo wangalira nakugambye episodes zino zenkuweereza nsinzira wano mu ddungu UAE mwensinzira kulaga nti nkuweereza buli kimu kyofuna gy'osinza okuba ng'ondaba ne gy'ogenda okuwulira bino olunaku olwaleero manya nti eggwanga Uganda nafulumyemukko nenfunyeemu mu ka break nagamba kanzeko mu ddungu. We are proudly sponsored by JICC Services LLC DXB mu Dubai UAE okutwalira wamu. Bakutegeeza nti muganda wange mu bintu by'okulambulako bino byetera okulinyanya n'ogamba divorce ogenda n'otulambulako ebintu tugenda ate ogenda weka nedda. Ku mulundi guno JICC bakutegeeza nti gwagala kukola ku processing visa, okukola hotel booking, air ticketing, airport pick up, ng'otuuse n'olambula UAE n'olaba ebizimba amakula bazita skyscrapers mwe biyita zikalina sebo kalina kinawo kigoma bw'otuuka ku kisaawe Dubai kituukamu zate zikyali kalina so osobola okujja n'olambulako Burj Khalifa amazzi gano agasina amazina wano wali ku Burj Khalifa byolaba bitukulaga Museum of the Future ate ndi wasa nnyo okutegeeza nti CEO JICC unakolera gwenda mu katebe agenda kwanga kubulambula biki byogenda okuba ng'olaba bw'obozze mu UAE ogenda munyumirwa otya ogenda kulambula ki ate nga company yo kagenda okwesiga batademu akasimbi jukira I'm the official brand ambassador nobody else tewali mulala hey tukusaye ng'oweyita ambassador owulire ebuuko bwenyogera ku bugongo nakolero nzigiza nyanjira omukyala Jackie Jana bulijjo bwe njogera ababuuseeko omukyala kikola atya atuuseewo atya wano waali mu kaseera kano Jackie sokuze kwatula ku celebrity track muli mutya abalaba celebrity track muje baleko mwebale kola mwebale kuwekuuma nga muli balamu and mwebale following a divorce. Wow, oli databozi nga limu sente hey nkwaliza for the first time on my channel abantu badde bulijjo bawulira ntumira ku mukyala Jackie Jana Wolo ne yamboza naye Jackie Jana afaanana atya Jackie Jana mpulira muwulire kati wuno omuleesa olunaku lwaleero tuba twogera ku lugendo lwe okulabika nti ng'omukyala azinga erinnya ery'amaanyi mu UAE akikoze atya yava atya Uganda gyayingire mu UAE asensere ebitongole eby'amaanyi okufuuka ow'amaanyi for the first time omulundi ogusookedde ddala nga nkutuuza mu kazindaalo kano omuntu yenna omukyala yandibadde tugenda mu yandiyagala okubeera empowered by a woman like you biki by'oyiseemu okola kampani nga JICC neewulirwa mu UAE ne mu nsi yonna otandikidde wano JICC etandika etya mu lugendo lwayo? JICC yali inspired by hard work of course. Nali e Uganda ebyemabega abantu abasinga babimanyi nga ndi ku media. I used to work a lot n'abaana abakola mu biyumba. They used to come to me ne bambuliramu abamu nga balina embeera gye bayitamu abamu nga bali very happy. So I was inspired n'engamba nange ndifuna ku mukisa okuba nga nsobola okuwa abantu opportunity maybe I better their situation nja kikola. And when I came to Dubai nenfuna chance nenwana nnyo nenfuna chance nembako omuntu omu gwe natuukirira nga alina ekirooto kye yali atandikawo naye nekituuka nga kiringa ekiganye nemwegattako yali Muwarabu nemwegattako netukola office Abu Dhabi bali bagita Al Asil netambula nnyo mu bantu netukola then nagenda okulaba I think nange nsobola okwetongola ng'omuntu okwetengerera ng'omuntu nga n'akasente nfunyeewo awo nenzigulawo JICC nendiregisteringa mu UAE. What does it take omuntu omuddugavu naddala Munnayuganda omwana azaliddwa ekyaddondo wali okubeera ne kampani mu nsi zino ez'abacerupe abawalabu abasosoze abaddugavu obusosoze nga kampani registered kitwala ki? Ekisooka kitwala ssente zo ssente nnyingiko
okusinziira ku Uganda yaffe sente z'oteekamu wano okuregisteringa company nnyingiko. Then ekyokubiri olina okubeera ne knowledge about company ki gy'ogenda okuregisteringa kubanga wano eno si buli company nti ekkirizibwa okukola ng'e-Uganda we kiri. So waliwo category ezimu ezitakkirizibwa wano. So olina okumakinga sure nti category gy'ogenda okuregisteringa it is allowed mu UAE. Ekyokubiri waliwo types za licenses 3. Waliwo free zone eyo yeyobukampuni obutinitini. Waliwo mainland under sponsorship eyo ebeera nene naye ebeerako Omwarabu agisemba kati ezo ze companies ennene nnyo kubaako recommenda nti eyo company ebeera ekkirizibwa okwayaringa abakozi abasukka mu 100. Alhamdulillah JICC eri eyo mainland. Yes. Tulimu eyo mainland. Kati ate ne wabaawo mainland gye baintroducinze endala nga gwe nga nannyini company osobola okugyeyimiriramu wekka. Naye ebeerako limitations since obeera mugwira, obeera expatriant, obeera tewalina asobola kuyimirirako mabega in case of anything. Expatriant ye muntu omugwira mu nsi eyo. Yeah, so kati obeera toyinaako muloka akweyimirira. Kati kiba kitegeeza nti company yo ebeera nnene naye ng'eriko limitations ezimu. Naye kati company eriko omuloko ate yo ebeera teba na limitations since bamanyi nti in case of anything omuloko ono is someone gwe basobola okureachinga in case of anything. Era omuloko okuwa okwesiga okweyimirira. Either ayina okuba nga akutegedde oba nga ayina ensonga lwaki akoze ki akweyimiridde. Yes. Okay, ndowooza mubiwulidde ebigambo ebyo birimu oluzunguzungu awo naye tugendera awo mpola mpola. Ekyo mbagamba ebiseera ebisinga nti omwana bw'ajja mu nsi ez'enjawulo tunuulira nnyo kampani ekutwala registered abagimanyi emanyikiddwa eri mu mateeka oba muri bakadde abajja ku nguudo bakubira essimu jangu oteekamu visa nja kuteeramu tamanya bikola esanga ku union bw'otuuka ku union nagamba wangamba oyagala kujja Dubai kasita otuuse osegedde. So JICC ensonga lwaki nze kuwulira mazima naye nakoowa okulanga kampani zino mazima kitegeera bizibu bingi biri mu kampani zino bino tuko oli agamba langa talina na office kituufu talina na wakolera talina niwo searching obusakizi bwoti n'omunoonya nga tomulaba gwo taliiko ya era bw'olaba nga nkomye ku board okukola ne company ng'eno omanya nti kunoonyereza nsose okoze research nemanya nti wano we tulina okubeera wennyini. So Jackie nkimanyi gino emirimu si myangu gye mukola okulabika nti mufunira abantu emirimu okubaleeta ne balambula si byangu. Buzibu ki oba mulimu obuwoovu n'obuko buzibu ki bw'osanze muli buno ate nagenda ku birungi tozo tumanye bizibu challenges nyingi oba ntandikira kubanga company yaffe erimu sectors ez'enjawulo. Kansooke njogere sectors ze tuyina. JICC services erimu sector ya visas oba transportation, visas, tickets, then mulimu accommodations, that is hotels, apartments, then hotels sizaffe and apartments sizaffe but we connect processing yes. Then netubaamu kye tuyita recruitment, tuyina domestic ne company workers. That is skilled labor ne non-skilled labor. Then netubaamu ne tourism attractions. Okulambuza abantu ebifo ebyenjawulo. Kati mu challenges ze tufunye kansooke ya visas ya transportation. Visas tulina challenges nyingi nti saawa eno we tuli wano visas zikyukakyuka. Ensi endala ezimu bazikutulako ezimu ddala African countries ezisinga bazikutulako leero ne bazizaako visa erinnya visa ekka. So sometimes oyinza communicating ne client n'omugamba visa nja gikuwera ku $5,000 abeera tannakuweereza na documents ne bakuweereza ka message visa yeeyongeddemu ssente weete. Kati okunnyonnyola client nti munnanga ate visa gye nagambye $5,000 eri ku 8 zikyuka buli kaseera right now kye tuli mu ku experiencing nti saawa eno visa teri stable. So that challenge is very high. Then natural nti
osobola okukwata sente z'omuntu n'oteekayo visa and they are rejected. Like ziri rejected without any reason kubanga tuyita mu security kati. So that's one challenge we're facing. Ate biseera biringa oteeka visa akashuwa deal ate nga n'akasente ke tulyako kangi ate nga ne ba clients teba complaining about the fees the charges. Then challenge endala gye twandifunye, that is transportation, mainly it's visas now. Challenge endala eri mu accommodations, abantu betu connectinga. One, ba clients baagala nnyo ebyalayisa ate nga birungi. Okitegeera, client ayagala abeere Jumeirah, asule mu hotels ze Jumeirah, naye nga sente z'alina za Deira. Yeah. Jumeirah. Eri awalisima pamu. Naye nga sente z'alina. Naye nga sente zijja mu Deira. Mu Deira. Kati ate abantu baffe tebamanyi bo bamanyi nti waba akedde ku makya nagamba njagala 5 star. Tamanyi nti ne Deira waliyo 5 star hotels. Awulira 5 star, 4 star, 3 star. Awulira 5 star, 4 star, 3 star yamanyi nti ezo zibeera mu bifo bya bbeeyi byokka. So nga neeno wansi mu bantu baffe ababulijjo eno gye tubeera naye waliyo 5 stars. Naye nga of course ziri wansi naye nga ziri ranked nga ziri 5 star. So atuuka nagamba nfunira 5 star ya St. Wait. Nga okay nja gikunoonyeza ngenda gikufunira nti kale jjukira tebamanyi bitundu eno. N'ogimufunira natukaano n'agamba kati atunda decide za Deira nze bangamba eri Jumeirah n'omugamba mukwana akasente ke waleese kye kituufu ka Deira naye no 5 star. So it's very hard. Abantu bawuliriza nnyo abantu abatali ba professionals okusinga ffe. Naddala abali ku ground mukimanyi nga bwe kitambula. Naye mugaba information nkyamu. Akubira divorce namugamba ojja wa Dubai. Oyina kusula Jumeirah. Tokebedde ensawo ya divorce ondeetera nze buzibu. Nze agenda otambuza divorce. So that's one thing. Then mu recruitment era as usual tufuna challenges n'abaana abataagala kukola n'obaleeta n'omuteekamu ssente n'atukaano neyeekubya emizimu. Tufuna challenges ma agent bannaffe abakyusa ebirowoozo by'abaana. Tufuna challenges mu ba clients baffe. These are the sponsors oba company endala zetukola nazo. Zitulimba sometimes. Ne ba clients batulimba sometimes. N'okuyisa abaana mu ngeri etali nambulukufu. Then mu events of course mukimanyi bulo nyingi. Wetutuuka mu inside ya events awo. Ebikonde bingi. Twatulaba ICC n'embivulu gyeri. Yes. Tegese ebivulu of recent wadde n'ekivulu kya Lovers Rock. Kyadde mu Chosen Becky, Little Boss na Rachel Namiro. Yes. Nange ng'omuntu wabaddeko. Ebimundu ebyerabirako. So bw'ombuuza ku challenges ezimu zenda ozimanyi. Nzimanyi bw'okituuka ku nsonga z'ebivulu. Tusaba Mukama Katonda. Naddala mwe bapromota bali mu agonze emitima. Mwetereze. Agonze emitima Mukama Katonda. Emitima mikalubu nnyo tugonde emitima. Oyogedde ku nsonga z'abaana be mu recruiting okujja okukola. Oli najja ne mutwala mu kiyumba n'agamba nti njagaddewo njagala kukola. Wayitawo mwezi gumu yekyanze sikyayagalawo. Ebiseera ebisinga bagamba nti abayagala kuvaawo. Naye ebiseera ebisinga bagamba nti bosi ampisa bubi. Okitegeera. Ku bino ebibiri omwana aze kugambye nti ennyumba gye ndabaddemu ngikooye mu mwezi gumu. Omaze oteekamu akasenteko. Of course. Buzibu buvaawa. Bano abaana balina babasigula nga batuuse wano oba bw'atuuka n'alaba embeera yemukyusa. In most cases obuzibu bwa mirundi ebiri. Waliwo abaana be basigula. But then waliwo ne ba boss abatali balungi. Kubanga ffenna tuli bantu tetujja kulimba nsi nti abantu bano golodi si golodi. Waliwo ba boss nga boss muzibu. Nga newe nawajja ku office nawe oganda ono yabadde n'omwana wange ono. Kwegamba nga nawe akwewuunyisa. So waliwo sometimes ng'omwana ye ayagala okukola tafunye bamukyusa bwongo naye nga bambi boss gw'abadde afunye boss si mulungi. So abaana batuuka n'akugamba madamu ennyumba eno sijja gisobola nfunira awalala. Era usually tubajjayo ne tubafunira endala. Kati ne wabaawo bali nga ye
one yajja bamubaliza bw'oyitira mu company kiba cheaper. Kati najja n'agamba njagala bwa housemaid because ayagala kuyitirawo ku center akatini. N'atuuka wano n'ayikolayo omwezi gumu n'atandika okwekubya emizimu. Ate omugongo gunnuma, ate enkizi eno ebisenge bitambula, kapa zirimu amaaso g'abantu. Kwegamba weekubya nnyo emizimu. Kati ne weebuuza kati ddala waaki wakola ki? Waaki wajja? Oluusi abamu n'atuuka n'akulimba kati since company yange eri Dubai eri registered mu UAE kati ava e Uganda ne yeebulankanya. Nagamba nze agent yangamba ngenda kukola bwa cleaner. N'omugamba my dear visa nze nagikuweereza nze tulina enkola ti omwana ne wabaawo omuntu mulala amututuusizzaako nze before nga sinnateekera mwana visa oba ticket I first talk to them on phone. Ne mugamba mukwano ogenda kujja kukola mulimu weeguti na weeguti agent omuwadde ssente mmeka era ne batuuka mu UAE it's the same things I repeat with them. Nze kennyini obuzibu buno obulise twawadde n'obuzibu aba agent mu Dubai muno bangamba nabyo byavirako n'obuzibu. Yes a lot. Nti ba agent baafuuka ekizibu balimba abaana kati nga bwe boyina company mwe mukozesa ba agent okufuna abaana abo. Yes nti ye n'amulimba company gye kuswala mbagenda kuwa wa security ogenda kubeera wakirina togenda mu kiyumba ate bwatuuka eno mu kiyumba eno nga tuze ku mulimu ewuwo nomugamba ate ogenda mu kiyumba. Obuzibu buno buli kwani buva kwani agent ono yaleeta obuzibu wakati middleman. Divorce for 5 years tubadde tukolanga ne ba agent nnyo but twatuuka ekiseera katisaawo eno lwaki tuvaayo ne twogera bino byonna kubanga luli abantu babadde tebatulaba nnyo mu media nga twogera ku housemaids and stuff tutera kwogera ku our other activities naye nga housemaids tetubyogerako simply because ba agent baali baleeta abaana naye twafuna challenges nyingi nnyo nga ba agent balimba ate ng'omwana waba afunye any challenge company ekubibwa JICC so ne tudeciding anti no bano bannaffe bantu balungi banoonya kasente naye kati bo kye balina okukomako gwe funa omwana mutuwa omute omwana tuconnectingire omunkwase mu bujjuvu gwe kiviiremu ddala gwe ngamba sente z'oyagala nze nkusasule naye omwana mukole ki muleke lwaki nti abaana times babalimba since kati nange newemba nga nze middleman nga njagala kujjako kasente newemba ntunda bizigo olowooza nsobola okugamba nti oluvannyuma lw'emyaka 2 namakula anajja oyabala kino ekyawano kati mbambala akasente kogenda okumpa oposi ninakubuulira muzigo kati bwe buzibu bwavaawo nti bambi nabo baali bakola kibayisaawo kyabwe naye ate mu wrong run nti kye baali bayisaawo ate ffe kyali kitukuba mu time frame ennene nti yakiyisaawo mu nnaku nga 5 pate ne kitukubira mu myaka 2 ne ssente ne tufiirwa nnyingi andowooza tutegerekese bulungi nnyo kati omwana asobola okutuukirira direct abaana batutuukire divorce enamba ogiteekawo gisome nga bagiwuddanga nawo yenamba eri wansi mu kabox eri plus 971 52992038 kale gibaddiramu akasalaba 972 52 929 namba eri wansi mu kabox awo namba zeeno zimbuzaabuza enamba mugije mu kabox oli wansi akabox ulako JICC kala ya bulu awo wati wansi awo eri mu bulaka wansi awo ojja kuba ogikopola bulungi saagala nyisoma ate mugaya nti yatusomedde enfu agent abakube soka tosobola okufuna omukyala Jackie noyogera naye enamba oyogera nabo yes enamba eyo yange naye mukwano kubanga teekako messaging anti nsobola okukwata kubanga tuli bangi abaagala okutambula tuli bangi abaagala okukola so woba onteerako akamessage kabeere brief nja kuweereza ebyetaagisa woba olina ekibuuzo nja kuwa abantu balina okuddamu ku handlinga naye nga bavudde ku nze enamba gye mba sikuwadde bambi toginoonyako gireke newokwata essimu buliriza lino eddoboozi lya Jackie nga bw'ayogera dda ku ssimu oba kuwadde voice note owulirize byawulidde wali ne ku ssimu oba okitegedde
kale tulina Jana CEO JICC tuvudde ku buzibu muyiseemu birungi kiwenyumiriza mu mulimu guno ogwa tourism n'okulambuza abantu n'okufunira abantu emirimu nga JICC company. Nga JICC company ekisookera ddala tuleese essanyu essanyu oba tuleese memories ez'essanyu mu bantu kyekisooka kubanga abantu abalambula bambi baba baagadde okufuna memories. So we create those memories for people. And ku baana bangi nnyo abaana ababadde balemereddwa Uganda bambi ne bafuna emirimu kati balina bye bakoleddewo ng'abakyala mainly n'abalenzi be tuyambyeko bangi okufuna emirimu and balina bye beekoleddewo mu nsi. So I think there is no greater achievement ng'okulaba nti abantu abayise mu mikono gyo they are happy and successful. Yeah. Wow. Bino ebintu by'okulambuza abantu mu UAE kati kyamanyi bwe bbanga lyomazeemu omanyi ebifo ebisinga omuntu abajja okulambula nga yeesize JICC amanyi nti bwengenda mu UAE nawulidde bwogera kino tulina packages ez'enjawulo. Tulina packages ez'enjawulo kisinziira ku nsawo yo. Ebisale byaffe biri pocket friendly era tukubiriza abantu bonna gy'oli nti okulambula kuno eno si kwa ssente nnyingi naye olina okubeera nga at least oli flexible. So wotubulira kasente koyina ffe ne tupagetingira ekikujyamu teri nnyonyi mbi teri woteeri mbi teri bya bulambuzi bibi. Ekikulu kya byonna olinya ennyonyoze Dubai, ekikulu kya byonna olambudde Dubai. Waliwo ebifo ebimu by'otajja kgendamu naye tekiriiko katala nti buli ajja Dubai alina okuvisitinga ebifo ebyo. So bingi nnyo jangu olambuleko by'osobodde ate oddeyo. Dubai ekula buli lunaku. Ojja kubeerayo ng'okaayana olwa Burj Khalifa kalete Burj Arabu weeri kalete tulina museum of the future. So every year buli bayongerako ekintu ate kati waliwo gye bagenda okuzimba gye bali mu kuzimba. I think it is called Central Tower something. Ng'ekirala kimeruka. So mukwano gwe jangu tujja kuyiyiza ekyo ekikujyamu obeere n'essanyu ofune memories ng'onoonye ekiddako. Jangu wesige JICC nga bwakugambye bingi toyinza bimalayo like ne butandika byogera wano ne bwenaga nti lambula kino tosabye naye byoba owulidde nga mentioninzeeko kabuuze kino ekintu bifo ki ebyenjawulo abantu basinga okugendamu okulambula wano nga 3 oba 5? Ebyenkizo ekisooka that is Burj Khalifa ekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna sofa. Tulina Miracle Gardens omwo mwe muli ebimuli ebyenjawulo. Then tulina Dubai Flame Desert Safari eri mu musenyu mu ddungu. Tulina Dubai Fountains eri amazzi agayimba agali ku Dubai Mall. Mainly omuntu yenna ne waaba nga ssente talina. This is the first level ebintu omuntu byalina okulambula wano byankizo mu UAE. So oba olabye bino ebintu ebina bino ebisigadde n'oba bimisinze naye nga tulina Global Village, tulina Butterfly, tulina Museum of the Future, tulina Atlantis, tulina Aquia something, tulina Ski Dubai wali omuzira Burj Arab. Muzira oyo sigendangayo. Tugenda kutwala. Tugendeyo enkyuba. Tugendeyo encha. Ekyo nakyo kiggwe. Ekyo nakyo kiggwe kubanza enkoyo ki makala muzira. Ekyo nakyo kiggwe. So tulina Jackie watu watalambuza olunaku olwaleero ate engeri gye kiri nti nafuusa ambassador. Bwe mulanga ne obanya okunyonyi temulowooza nti ngenze tunda nsigo zange. Oba ozze kola. Kampani yokka egenda okumbeeza ate nnyo ku nnyonyi. Tulina okuba nga tujja tulambula tulaba ebintu bitambula. Abaana gye bagenza okukolera bikiri kitya kitambula kitya. So temunyiiga si mu bubi bamikwano. Naye mbeera naawe oba oseka busesi. Anti oleetera abantu okufuna obujja. Tulina Jackie ebbanga lyobadde mu UAE buli kimu okirabyeko olabye nga kikyuka ki kyetwetaaga okutereeza naddala kaseera kano tulina obuzibu bwa visa. Visa efuuse visa mu UAE buli omanyi nakwatako visa ez'enjawulo tulina A to A tulina simanya visit visa simanya tulina
Kuloso visa. Bireke. Visa zino. Omuntu agenda okukati tusoke ku muntu agenda okulambula. Agira ku visa ki? Ebera tourist visa oba abangi gye bayita visit visa. Yeah. Yana kumeka. Etandikira ku nnaku 3 paka ku nnaku kati 6. Yeah. Ndiyo magadi kuna kumeka. Yali tulina ennaku 3 n'ennaku 9. Miezi 3. Kati ekoma ku miezi eki? Ekoma ku miezi 2. Kyeza bujja onoga nti miezi gyange 2 mutere miezi 2. Tukuteramu miezi 2. Mujimalako. Abaana we bali abakikola. Abaana bajja wano mu vacation n'amala emyezi 2. Obuzibu bwa visa buno akaseera kano tukyalina sima extension mwakola simanya. Visa extensions. So kola buli omwana ali eyo. Naddala mu UAE bino abiwulya buluzi overstay zifuuse overstay. Biche bigenda mu maaso. Ekisooka visa extensions we ziri tezivangawo. Lwakuba kati bakyusaamu si buli company ekola visa extension. Company gye wakoleramu visa eyo gy'olina egenda okuggwaako yeeyina okukolera extension. So abaana bangi bayingidde overstays nga tebakimanyi ekyo. Akubira company endala n'agigamba mukola extension ne bamugamba nedda we cannot do for you. Naye genda mu company eyo yakukolera visa yennyini ejja kukolera extension gyeziri zibeera za 28 days. Visa change yakyukamu kati tulina A to A oba tulina bbiri A to A ne border to border. Naye border to border for Africans ekyali nzibuzibu. So tulina A to A yazzeemu ye airport to airport. So ogenda ku airport. Ogenda ku airport n'olinya ennyonyi n'ekutwala ku airport endala n'okomawo. Yali wedda tewetaaga visa yansi eyo gy'ogenze. Kati waneeno ffe mukuteeramu visa eyo tugiteekako lwakuba gwe teweetaaga bo baba balina mu system era wootuuka wali eri babajjamu ne bebeetoolooza. Bagita transit visa ebeera transit visa. Kati nga wonoolaba nti ogenda America naye ng'oyitidde Dubai n'osooka nova mu nnyonyi n'oyingira ekisaawe ky'e Dubai ne bakutwala mu transit n'omala n'ovaayo n'olinya ennyonyi endala. Ne kino bwe kiba nti otuuka ku airport for example if you go tukozeseza ya Muscat otuuka e Muscat n'ogenda mu transit then n'olinya ennyonyi ekuzzawa Dubai. Yes. Wow. Ate bino bya overstay kino ekiwante bakitegeera. Overstay kwe kuba nti visa ye mala ya nnaku okay visa zano webe ya nnaku 3 bakongeramu ennaku endala 10 okwetereeza so zibe ennaku 4. Okay. Kati ennaku ezo 4 we ziggwa obeera olinayo ennaku endala 10. Ya munaku 10 endala eziddako oba tonayingira ki overstay. Naye ennaku eze-10 ze bakuwadde ez'okwetereeza bwe ziggwako ebeera nga grace period. Weggwako otandika okuyingira overstay kwe kubeera mu nsi nga toyina biwandiiko bikubeeza mu nsi eyo ye visa eyo kubanga visa ye ebeera expired. Buli lunaku babeera bagenda kukyajinga ddiramu 100 woba obadde ku visit visa. Buli lunaku baba bagenda kukyajinga ddiramu 100. Kati ennaku z'okoma okubeerawo ze ssente ze bakukyajinga. Kati more to that bagattako taxes. Kati ojja kwesanga nti obaddemu illegale ennaku 4 ze ddiramu 4 400 dirhams. Kati ne bateekako 100 for visit visas ya 100. Yes. Buli lunaku. Obalamu ennaku 10 kakaddeko. Ye kakadde. Kaba kasukamu. Ennaku 10 kakadde bubo obukadde 10. Bubo obukadde 10. So more to that ate se bubo obo bokka kubanga bagenda teekamu taxes by day. Taxes eziriwa. Omusolo. Bateekako omusolo gulinga 2%. Kati ojja kwekanga nga mu bukadde bwobwo ennaku for example omazeemu ennaku 4 overstay diramu 4 ne bateekako omusolo ng'oli mu 600 something z'olina okusasula so twewale overstay. Okay. Yeah. Byebyo ndowooza mbiwulidde ebintu ebifaananidde awo so gwe munnayuganda ali muno wazze waakajja oli yakulimbe ba agent n'akulenda tunaakuyiga ku bintu bya visa ndowooza obitegedde. Kati okwe-extendinga visa kino kyetaagisa ki? Okwe-extendinga visa nga mbagambye ekisooka company yakukolera visa ginoonyereze
yeyina okukolera extension, that is one. Naye woba oyagala okukola A to A, that is airport to airport visa change, gyayisisa ekikola ne company endala kyemanyi kizikola, jangu tuteereko just kyetwetaaga kyangu nnyo, passport copy yo, visa y'enkadde n'akafaananyi, nga ffe tukubookingira tiketi tukufunira transit visa, ng'ofuluma ng'oyingira kiba kiwedde. Tewali. Kale, mkyala Jana, olugendo lwa ICC n'okutuuka kati ebimu ku bimufunze mubiwuliddeko. Kaakati gwe omuntu ali eyo ng'oyagala kujja kuwumulamu na kulambula bulambuzi, byonna byolina okuyitamu bitegedde ne visa zo kati ndowooza abanagala badde babuzaabuzibwa nnyo kintu kya visa, bawulira visa etabuse mu UAE. Visa etabuse mu UAE kati ndowooza mukitegedde baganda bange, oba oli eyo osobola okuba nga weegata ku ICC okulabika nti kitambula bulungi nnyo. Jackie, as we wind up, because nja kubanga nkuletamu episodes ez'enjawulo nga tulina bye twogerako eby'enjawulo. Munnayuganda ali eyo twagala enlightingemu ku UAE as you are coming in, kibyolina okwetegeka ng'ojja. Kuba basinga oliba mugamba ofuna visa ne ticket kiba kiwedde yingira ogenza kuwula okitegeera olina okujja nga wetisikiisa otya ng'omuntu. Okay. UAE woba ojja abantu abajja mu UAE bajjira mu categories 2. Waliwo ajja mu UAE ng'oze ng'oli mulambuzi, making sure company ekuleeta oba tuwa company ekuleeta ekufunidde hoteli ennungi wonoobeera egwa mu kasente koyina. Olina okumakinga sure ticket yo erina return. Olina okumakinga sure return ticket nti ogenda kuddayo ne batakuwa ddami. Okumakinga sure return eyo ntuufu. Ddami eyo nzibu nnyo yakwawula lwaki nti kubanga esoma paka ng'omaze okuyingira ensi. Omala okuyingira ensi bagijjamu. Kati bwe baba bakuwadde return nga ya ddami nga kampuni eyo si ntuukirivu, otabbo eba ekujjiridde oba olina okunoonya ate ezikuzaayo ng'omaze okyakala. Ekirala making sure visa gye yabakuwadde, by the way abantu bagaba visa ez'ebicupuli, making sure nti visa eyo gy'olina esoma mu system, oleme kutuuka ate ku airport ya Uganda ogambe nti aba airport banemeseza okulinnya ennyonyi naye ng'ekituufu kiri nti ne visa gy'olina teriimu mu system. Bwe bakola visa ne Uganda baba bagirina. Uganda babeera basobola ozzikebera mu system yaabwe ne bagiraba nti eno ntuufu oba si ntuufu. So making sure visa gy'olina ntuufu, making sure ticket yo eriko return, making sure olina hotel booking. Then ebisigadde wano eno ebyokulambula ne muba temukkiriziganyazza n'akuleeta tekigaana era osobola okunoonya ewakujjaamu mu bbeeyi yo. Then gwe mukwano gwange ayagala okujja okunoonya omulimu oba ogenda okukola, gw'ajjira ku visit visa ng'ojja kunoonya mulimu, mukwano gwange nkwegayiridde tojjira ku visa ya mwezi gumu. At least teekamu eyo emyezi 2 omanye nti omwezi ogumu ogenda kunoonya omulimu, omwezi ogwokubiri omulimu we guba gugaanye ojja kusobola okuddayo ewaka nga tolina misango. Ekirala tiketi yeekuleeta making sure nti agent ono ddala gwagenda okunoonya omulimu, agent tomuwa sente za tiketi za 2-way nedda, muwe 1-way n'eddami. Gwe zineeza okuzzaayo ewaka ozitereke ku nsawo yo, kubanga ekituufu kiri nti ojja muwa eya 2-way tajja gigulira sinsi ogenda kujja kunoonya mulimu, ajja kugulira ddami tiketi. Ate otuuke wano otandika okukola ki otukaabirira. So making sure nti olina ssente ezinaakuzzaayo just in case. Ekirala gwe mukwano gwange ajja okunoonya omulimu, janguuyo n'akasente akanaasasula omulimu. Wano emirimu egisinga ssaawa eno ekituufu kiri nti tetwagala byogerako oba tetukkirizibwa kubyogerako. Naye ekituufu kiri nti akalimu akasinga wano ssaawa eno olina otuteekamuuko kasente by all means. Gwate mukwano gwange ajjidde mu kampani ng'ekuleese kukola, making sure company eyo ekuleese okukola oba omuntu oyo akugamba nti akuleeta direct mu mulimu ddala ba maids, security n'emirimu emirala, making sure company eyo re-registered wano ate ng'emanyikiddwa, kubanga ojja kugira mu company ekusuule mu overstay nga tebajja kukuyamba. So jangu ng'omanyi ky'ogiddeko. Ate gwe mukwana jjira ddala wamma mikwano ba agent bakyali bange, naye oba ojja ne agent jangu yo n'akasente ka backup mukwano tojja buzzi.
jangu n'akasente k'okwekuumiza kubanga ffenna tetuli balungi. Ababi tuli bangi. Ababi basinga obungi. Tuli bangi mu mulimu guno. Okay. Yes. Ndowooza mutegedde bulungi birina okuba ng'oyitamu n'okumanya ki kyolina okujja nakyo Jackie akutegeeza bulungi ba-agent amutegendereze ba-agent bavuddeko abaana bangi okubanga bonabona kudungu kuno mbadde mulaba sima wiiru sima gye babasibira eyo buzibu bwa agent nga tumaliriza abaweereza obubaka obusembayo ensonga z'ebivulu ezo mbadde saagala zigenda kuba tuzireke ange ensonga z'ebivulu eyo kanneebaze weebaze ku bivulu mainly ngenda kwebaza ku Lovers Rock njagala okwebaza abayimbi baffe bambi mwebale kunzikiririzaamu kubanga nze nayogera nammwe namujja ne mutuperformingira mwebale nnyo mikwano mwebalire ddala Rachel Little Boss then njagala n'okwebaza ba MC mwensandi bebaziza sandi bebaziza naye njagala okwebaza ba MC Divorce mwebala omulimu mwakola bulungi like seriously you did a perfect job kubanga mwava mu bwe MC ne mufuuka babayita batya bategesi anyway muli baffe and of course njagala okwebaza abantu be Dubai bannange n'aba Abu Dhabi tuweyanziza nnyo the numerous support mutuwagide mu bivulu bingi yes waliwo ebitakwatagana sometimes naye muli bantu baffe mubitegeera ebimu ne tubisirikira mutusonyiwe kale Jackie Jana wa JICC CEO nako munaye ndino kyewuunyisa Jackie ono yatuleka mu mawulire Uganda eyo najja bino ebintu eno kati naafuuka ate mulala nnyo n'atulekera amawulire Uganda naye tusooka netusobola mpola tumusanga wano naye omulira ng'ayogera bungi mu kamera ng'omanya kali gye kali ate Uganda k'amawulire so subscribing ku mukutu guno bingi kyakuweereza bingi we are proud sponsored by JICC the CEO is here abadde atulambula buli kimu buli kirina okutambula naddala mu lugendo lwaffe lutandise ne JICC abantu bagambe bulungi nti nze ambassador Kati abantu abatulaba ku mukutu guno gagadde njagala okubanjulira ambassador waffe si asoose naye nga gwe tuyinawo kati our official ambassador wa JICC services yonna byonna nga tubigasa awamu Dennis Matovu kubyeje anti kati fege tumanyi mu bitabo divorce chimara tokatako nsongerako anyway divorce ye brand ambassador afe naye mikwano woba ofunye obuzibu ate tokubira divorce muvuma divorce yo mulimu gwe kuba tusaako ekiri mu JICC ebipya bye tuyinawo developments ze tutuukako and of course kunoonyereza wawaganye naye ate si kuvumibwa olw'ensobi ezikoleddwa mu kampani so wabaawo ensobi yonna wabaawo ensobi yonna ekoleddwa mu kampani enamba yange mugiyina munkubire twogere siri mubi nnyo woba ozze mu bulungi jangu mu bulungi tulabe engeri gye tusobola okukola ki okittaanyaamu tulabe ate ekirala mikwano omwana akukubiranga ng'ali mu nnyumba kubanga gye mirimu gyaffe n'akugamba eno mu nnyumba bampisa bubi bambi tokuba ssimu ng'otuvuma tukubire essimu otunnyonnyoleko kubanga sometimes tuba tetubimanyi tetusula naye tetubeera naye ffe omulimu gwaffe gwa kumakinga sure ali mu nnyumba ali bulungi akola asasula talina buzibu but waliwo ebituukawo nga tetunnabimanya tunnyonnyole bulungi tujja kulaba ensonga eyo engeri gye tugikwatakwata tugitereeze wewa olunaku olwaliwo totambudde jaba tujimyamu mpolampola mumaaso awo madamu Jackie owa CEO wa JICC CEO wa JICC wa CEO kale wetu tabdo olunaku olwaleero ndi mu Dubai nkyali muno UAE bingi tujja kuba tukuweereza okusinziira tunatubifunye ate tubasukka wano tukwatana okuluddako
nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Mbere bulungi, mwera.